Leero mu byafaayo bwe bwali bwe buti ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omusanvu omwaka ogwa 1985 yali omukulembeze wa Uganda mu budde obwo Apollo Milton Obote awambibwa omulundi ogwokubiri kati emyaka 35 emabega. I know Uganda people, they like to speak in English. But Uganda is not English. English in Europe. Mu kuwambibwa kwombi gavumenti y'Obote yavuunikibwa bannamagye nga bakulembeddwamu abaduumizi baago makowa ag'enjawulo. Mu kuwambibwa okwasooka Obote yali mu lukuŋŋaana lw'amawanga agali mu lusolumu ne Bungerezo lwa Commonwealth Heads of Government and State Summit e Singapore gye baakamutemera nti munnamagye Idi Amin Dada yali yamuwambye edda n'atandikirawo butereevu emirimu egy'okufuga eggwanga lyattu Uganda. Okuwambibwa okw'omulundi guno ogwokubiri Obote kwamusanga maka g'obwa pulezidenti ng'amagye agaali geekumye omwogutaaka galumba okuva eggulu ne goolekera ebbombo n'obwanga nga goolekeza Kampala nga kulembeddwamu Okero. Obote yali alayidde nti ku mulundi guno yali wakufiira mu Uganda mbu era ebyokuwaŋŋanguka byakoma ku mulundi ogwasooka. Musajja w'okulusegera era mu ku baminisita be yali asinga okwesiga Chris Lwakasisi yalaba ekiwundu kisambye eddagala n'amukako okuyingira emmotoka ye ey'obwa pulezidenti etayita mu masasi yali ekika kya Benz n'amuvuga omwolekeza Kennedy yava n'ayolekera Zambia gye waŋŋangukira okutuusa we yafa mu mwaka gwa 2005. Obote mukulembeze wa Uganda yakatuula mu maka g'obwa pulezidenti ebisanja ebibiri mu budde obw'enjawulo ng'ekyasooka yakifuga mu myaka egy'enkaaga oluvannyuma lw'ameefuga ga Uganda ate ekyokubiri n'akifuga mu myaka gy'ekinaana okuva mu mwaka gwa 1981 okutuuka mu mwaka gwa 1985 oluvannyuma lwa Amin. Milton Apollo Obote ye Munnayuganda eyakwasibwa bendera y'eggwanga eraga nti Uganda yali yeetongodde ku lunaku lw'ameefuga ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'ekumi omwaka ogwa 1962. Obote ali mu masekati g'obusambatuko obabalukawo mu ggwanga lyattu Uganda nga bwekuusa ku by'obufuzi bwabyo mu myaka gy'eggwanga egyasooka egy'ameefuga. Mu bunkumu ku busambatuko obutali mwerabirwako kye ky'okuwera obukulembeze obw'ennono oluvannyuma lw'okulumba olubiri lwa Ssekabaka Edward Mutesa eyali kabaka wa Buganda mu budde obwo era omukulembeze wa Uganda eyasooka mu mwaka gwa 1966. Milton Obote yazaalibwa ku kyalo kya Kokolo mu mwaka gwa 1925 eri Stanley Opeto oyo yali omwami w'ekyalo kw'ossa n'omukyala Prisca Opeto eyali omukyala w'omu maka nga Obote yali mwana wa kusatu mu baana 11 era mu byafaayo amagye gawamba Obote omulundi ogwokubiri.